Basebo ne banyabo tubaniriza nnyo eno ye House of Wisdom Ministries Africa. Amanya gangi yenzeruze Ivan. Olwaleero nno nsinzidde ku Riverside Woods Hotel esangibwa Kayanja okyamira Kayanja ekida kusezibwa hoteli ya mulembe nnyo. Mbale ensonga ojjo negenereze mu videos zange zonna zenkola lwaki nnoonya emiramu egisinga obukulu nenjiteekako essira nenjijja mu hotelo nga zino oba mu bifo abasajja byaba bateekawo ku lwaki kubanga omulamwa gw'olwaleero gwanjawulo nnyo ku miramu emirala gyonna gye wali obuwulidde. Guno omulamwa gw'olwaleero gwe ngenda okukuwa y'ensonga lwaki nti abantu abasinga obungi bwakwata ssente ziggwawo mu bbanga ttono nnyo n'otaddamu kumanya biki byatuuka ku ssente ze. Olwaleero nno omulamwa gwe nkuleetedde ge madaala agaffe ag'obuweereza abaffe. Biki by'olina okukola nga wakafuna omulimu yo waffe? Walina kugenda mu investment nga wakafuna omulimu oba walina okuzuulayo omulimu omutonotono n'olyoka odda ku mulimu omunene n'olyoka odda mu investment yabaffe? Lwaki oyamba omuntu omulala nga gwe tonneeyamba? Kubanga omuntu agenda mu investment abeera mu kuyamba abantu abalala nga tanneeyamba. Kati namadala gali ana. Waliwo erya self-made employment oba employment opportunity mwe namba balira mu ddaala limu. Eddaala eryokubiri lyerya small business ownership. Eddaala lyaffe eryokusatu lye large business ownership oba company. Eddaala lyaffe eryokuna era erisembayo gye bayita investment. Ngenda kutandika nga nnyonnyola eddaala lyaffe erisooka. Eddaala lyaffe erisooka erya self employment opportunity oba employment opportunity mwe banoonya mirimu we mugwa. Nkola wagundi mpakasa wagindi, ndi makanika, ndi muzimbi, ndi mubazi, ndi makanika. Ffe ffenna tugwa mu ddaala eryo erisooka. Eddaala eryo erisooka lyolaba muganda wange oba nnyabo ampuliriza ddaala kkulu nnyo kubanga lino eddaala lye tusooka okukwata ku ssente nga twakava mu matendekero. Eddaala lino eno lye tuyigiramu ebyetaago byaffe. Eddaala lino lye tuyigiramu okubeera abantu abavunaanyizibwa. In fact mwe tuyigira obukodyo obwa bizinensi nga tuli mu bakama baffe gye tukolera. Ly'eddaala eryo erisooka. Eddaala lino erisooka lye lisalawo oba tulisobola okutandikayo obulimu obwaffe obutonotono ebbali. Lino eddaala erisooka lye lisalawo enkozesa yaffe ey'essente. Biki by'okola ng'ozifunye? Ogenda kucakala oba ogenda kuzipulaningira. Olina ebirooto, ogenda kuwasa mukyala oba togenda kuwasa mukyala. Eddaala lyaffe lino erisooka lye tubaamu. Okiwulira? Mu ddaala lyaffe lino erisooka y'ensonga lwaki buli kintu kyonna ky'olaba ku nsi weekiri kubanga abantu basalawo biki bye banaabeera mu nsi. Mu ddaala lino erisooka ery'obuweereza small business ownership ly'eddaala lyaffe eryokubiri lye tugenda okuddako. Naye ekirisalawo ly'eddaala lino erisooka lye nkunyonnyola ew'omuntu w'okola. Bw'oba toyigidde wa muntu w'okola tolisobola kubaako kikyo ky'okola. N'olwekyo olina okuwa ennyo ekitiibwa awo w'okola osobole okubaako ky'obanga osobola okutandikawo olunaku olw'enkya. Muganda wange gwa nnyabo oba ssebo ali eyampuliriza, eddaala lino eno nsonga nnyo mu nsi kubanga tetusobola kubaawo weritali, tetusobola kulaakulana awatali ddaala eryo erisooka ery'ebyenkulaakulana oba ery'obuweereza. Obuweereza obwo bugenda kusalawo obeera ku kawunti ebbanga lyonna oba olitandikayo omulimu oba si ekyo oba tolitandikayo omulimu ng'osooka olekera abalala okubaako bye batandika mu nsi. Naye kyonna ekiri kisalawo bwe yennyanukula gy'oyanikira essente zize mu ngalo zo, engeri gy'oddamu mu ddaala lyaffe eryo erisooka yegenda okusalawo. N'olwekyo kkiriza nkutwale ku ddaala lyaffe eryokubiri. Eddaala lyaffe lino eryokubiri lino eno nga bondaba ndirinnyeeko lisalibwawo amaanyi agavudde ku ddaala liri eri erisoose. Tewaba kubaawo ddaala eryo erisooka nga waneeno waliwo kiwonvu sandisobodde kulinnya ku ddaala ki eryokubiri. Kati nno eddaala lyaffe eryokubiri erya small business, omulimu gy'okola bwe gugenda okusalawo oba otandikayo akalimu akatono ewalala. Enkwata y'essente ku mulimu gw'okola yegenda essalawo oba onaasobola okuteekayo ka dayale shop oba onaasobola okuteekayo ka retail shop oba onaasobola okuteekayo aka phone charging center oba onaasobola okuteekayo akafo abantu we bajja ne bafunayo ka coffee
nga kasente ntini nnyo jasigwako preparing kayiteeka kafe okitegeera. Kakati mu ddaala lyaffe linene eryokubiri lyenkuwa lwaki abantu baligwiramu nnyo, lwaki abantu baligwiramu nnyo nti beerabira. Lwaki natandise nga kugamba nti amaanyi gasalibwawo okuva ku ddaala erisooka kudda ku lino. Buli lw'otabeera ng'okola bizinensi namaanyi kuva wali eri tosobola kuwangalira ku ddaala lineeno. Singa okeera ku makya nova ewa mukama wo nga tonneeteekateeka n'otandika small business, ebisomozo by'osangayo ebingi biyinza okukuba nebikola ki ne bikuzaayo. Naye olw'okuba nti nno amaanyi walina mangi nnyo mu kulinnya wano eno, ate ekigere ekimu n'okirekayo nga kikyaliyo ewa mukama wo n'otandika wano eno small business yo endala ekuwa ku ssente. Kitegeeza akasente akava eri kasobola okanfatinga wano ate kofiisako n'okanvestinga mu ka small business kano eno bwe kasigala nga kakula. Singa oba tokoze ekyo oba tosobola kuwangula, kubanga ebigo bw'onalinnya mu nnyanja eno omulundi ogumu ogenda kugwa. Kati tulina okuwa ekitiibwa eddaala lyaffe lino eryokubiri, naye eddaala lyaffe eryokubiri lisalibwawo eddaala lino erisooka. Buli lw'otosalawo eddaala lino lisooka mu nsi kuliwa kitiibwa nga alina kugambye wali togenda kuyimira ku ddaala lino eryokubiri. N'olwekyo tolina kubuuka madaala ago. Eddaala lyaffe lino eryokubiri enkwata yaalyo sitegeeza nti ogenda kukoma ku small business yokka, wabula oyinza okukola mu small business nga buwera n'oweza emikono emirala egijja mu ngalo zo ssente ng'ate zizzaako mu nsawo yo, n'olyoka ofuna eddaala lyaffe lye tugendako eryokusatu lino eno lyondaba nninnyako. Ly'eddaala lyaffe lye ngenda okukunnyonnyola eryokusatu. Kapumulemu katini tukomawo. Eddaala lyaffe lino eryokusatu lye nkunnyonnyola gwe ssebo nnyabo oba ali eyampuliriza oba mukwano gwange oba ani, nkomyewo nate okunnyonnyola eddaala eryokusatu. Eddaala eryokusatu lye bayita large business oba company ownership. Muwulira abasajja nga balina amaduuka ag'enjawulo mu bitundu eby'enjawulo nga manene. Muwulira Coca-Cola nga balina depot ez'enjawulo. Muwulira aba Hardware World nga oba balina amatabi ag'enjawulo. That is large business oba company. Omuntu aba asoomose mu kukola obuduuka obutonotono, nadda mu kukola mu ssemaduuka oba nadda mu kukola ebintu nga yabyeweeseza, oyo gye bayita large business. Naye large business esalibwawo ebigere byange nti kimu eddaala erisooka, eryokubiri, then namba 3 eddaala yensonga lwaki ndi wano eno. Olw'obungi bwa bubizinesi buli obutonotono bwe mba nayitamu nga nkuŋŋaanya n'eri mu bakama bange gye najja obukodyo, yensonga lwaki nsobodde okutandika kampani eno, yensonga lwaki nsobodde okutandika bizinesi ennene egenda okuwa abantu abalala emirimu, zisobole okukendeeza ku maanyi ge mbadde nkozesa nga nze Ssekinoomu, wabula ntekewo n'abantu abalala abangi be nnina okukola nabo nga sinnaba kugenda ku ddaala lyaffe eryokuna erijja okusembayo. Kubanga ffe mu nsi abantu abasinga lwaki eddaala liri eryokuna lye tugendako njagala oddiringizaako katini nnyo nti abantu babuuka amadaala gano eno ne basibira mu lyokuna. No, eddaala lino eno tuliwo ekitiibwa. Eddaala lino yensonga lwaki abasajja baba ne ssente nnyingi nnyo eryo eddaala eryokusatu. Kubanga large business kitegeeza you employ many people, ate era osigala ofuna ssente nga mpitirivu nnyo nga tonnatuuka mu ddaala liri eryabannaggwedda. Bannaggwedda bwe batuukira okutuma ssente zaabwe gye batumira mu ddaala liri eryokuna. Wano eno mu ddaala eryokusatu ffenna tuba tukyali mu bakozi, ffenna tuba tukyasoma akatale, ffenna tuba tukyasoma emirimu, ffenna tuba tukyali basajja mu nsi abasalawo biki bye tugenda okuba nga tukola. Era yensonga lwaki eddaala lino eryokuna abantu baba n'obuyinza. Eddaala eryokusatu yensonga lwaki abantu baba n'obuyinza. Obuyinza bubeera mu kufuga abantu abangi. Kyensonga lwaki kampani oteekayo ssente zo nga nnyingi nga zikukolera ssente naye nga zikwatibwako abantu ab'enjawulo bangi. Buli lw'ofuga abantu ab'enjawulo bangi kitegeeza you bring other people down to you, naye tekitegeeza mu bubi, wabula oba okolagana nabo mu bulungi. Ensonga lwaki bajja kusalirawo okutwala ku ddaala lyaffe erisembayo eryokuna erya investment lye tugenda okumaliriza nalyo olunaku olwaleero. Eddaala lyaffe eryokuna eryesembayo olunaku lwaffe olwaleero lunene
njagala owulirize gye bayita investment. Eddaala erya investment ly'eddaala ery'abannaggwedda, ly'eddaala omuntu lyatumiramu ssente z'okumukolera nga ne bw'aba talinnyeeyo zijja muleetera akasente akatono. Ku lwaki? Kubanga ssente ze ziba nnyingi nnyo. Obungi bwa ssente ze bwe bumuleetera okuzitumako ewalala zigase abantu abalala nga yajjayo akasente akatono. Gamba nga mu mayumba g'abapangisa, gamba nga mu hotelozi, gamba nga nti yatandikayo farm tabaayo, that is all investment. Gamba nga nti eriyo ekibiina ky'obwegasi oba ssente abantu baagala bawola noga nti kangule shares zange oba nziteeke mu bantu abo bampeeka akagoba katini nnyo. Ku lwaki? Olina kampani, olinayo obuduuka obutonotono, ate oyinza n'okuba nga okyali civil servant gy'okola, naye n'ogamba nti no, the civil servant ninayo obuduuka bwange obutono, ninayo kampani yange ekola ebitabo wali eri, ninayo ne supermarket. Kati sente zange zino ezimpitiriddeko kanziteeke mu nnyumba z'abapangisa, sente zange ezimpitiddeko kanziteeke mu hotel, sente zange ezimpitiddeko kanziteeke mu farm. Bwekiwulira kitegeeza ogenda kusigala oli mugagga bbanga lyonna. Ensonga lwaki muba ne balandiroodi ababakayuukira mu mayumba? Because babuuka amadaala. Yali tannatuuka kubeera muntu agasa bantu balala abatalina ssente ku ssente ze. Kati olw'okuba wabuuka eddaala y'ensonga oba mukambwe, essente zaali tezinnakumala bizibu byo, ng'ekyali n'ebyetaago bingi, gwe n'osalawo obuuka amadaala ogende mu ddaala eryo erya investment. Ekibuuzo kiri nti bonna abalina amayumba oba bonna abakoze ebyamaanyi, are you investing money oba mukola business nga munoonyamu mmere ya leero? Mu ddaala erya investment tetunoonyamu mmere ya leero, tebakikulimba, wabula tunoonyamu essente ze tuna investing era mu bintu ebirala. Wano tuba tugenda mu mirimu gy'abaana mirembe na mirembe, tuba tugenda mu mirimu gy'abaana bbanga lyonna. Ekirira ye investment gye nkunyonyola muganda wange gwe nnyabo oba ali eyampuliriza. Ekiraba mu investment kitegeeza omuntu ono bwe tuteerayo ssente zaffe bagenda kuba bangi nnyo. Kitegeeza nyinza n'okuba ne CEO, nyinza n'okuba ne manager, nga nze ndi director, esobola n'okuba nga neekwese. In fact okuweerezaako akatonotono ku investment, okimanyi nti factory ezisinga obungi ziriko bannaggwedda abaziteekamu ssente gwe b'otamanyi, naye nga oweza kimu nti waliyo nti gundi yennyini factory eyo, just chief executive. Buli lwolabanga chief executive weebuuze where is the director? Director yamala okusomosebwa amadaala ge, kaakati ali ku ddaala ali erya investment, ali mu hideout, aleka ssente ze ne zimukolera, kubanga famire ye alina gye zijja ssente, alina ente ze yeekolerera, ensiku ze weeziri, obulimu bwe obutonotono weebuli, gyakuŋŋaanya ssente. Yensonga lwaki tojja kumusanga nga zze gye yazimba ebizimbe bye byabapangisa ng'akuleekaanira. No, okitegera ku lwaki ssente ze weeziri, buli kimu weekiri, ekitali ku bantu balala bonna mu nsi. So amadaala gaffe ganeeno nga tumaliriza olunaku olwaliro, njagala abampuliriza muntwale bulungi. Sirina muntu gwe ŋŋaana kukola kintu, wabula sooka weekebere obuuze ndi ku mulimu gye nkola, wabula ŋŋwanidde ssente zange zenfuna ku mulimu oziteeka mu nnyumba z'abapangisa ewava amagoba amatono, oba ntandikeyo ka retail shop akavaamu amagoba 100 ku 100. Okitegeera? Waba ndi ku ka retail shop kange kituufu ŋŋwanidde okugenda mu kuzimbira amayumba g'abapangisa, oba nve mu mayumba g'abapangisa, oba etandikeyo ku hardware, oba wholesale ng'edduuka lisuubuza, ndyoke ŋŋende ku investment gy'onaakoma okwewala amadaala ganaana gy'ogenda okukoma okugwa. Tokkirizanga okubeera omugagga okusanyusa abantu abalala nga tonnaba kutuuka kuba mugagga, kubanga ebisaanyizo by'obugagga mu nsi muneeno byesigamizibwa ku madaala ago g'ojja ossalawo okukola mu nsi. Naye awatali kugoberera madaala ago togenda kusobola kuvuunuka kusigaza ng'olina ssente bulamu bwo bwonna. Kati n'olwekyo tukkiriza nti
amadaala gaffe tuba nga tumaze okugategeera nti self employment nina gyenkola ndi civil servant baako small business gyotandikayo obungi bwa small business gyogenda okutandikayo yebugenda okusalawo eiza osobola okuteeka ssente mu large business nogidevelopinga nefuuka large business oba notandika company bwomala okutandika company nga ssente zikuyitiriddeko ziva mu company then you invest that money in another sector mwosobola ebintu byokola nga biriyamba ne bazzukulu bo emirembe n'emirembe. Nze nno nsinzidde ku House of Wisdom Ministries Africa ate nga video yaffe tugikwatidde ku Riverside Woods Hotel Sezibwa Nagambye Kyamira Kayanja kagendo katono nnyo naye nga kifo kisirifu bulungi balina ebisulo ebirungi balina conference halls ennungi ate nga osobola okujjawo ne family tewali bireekaana wadde ebikutaataaganya mu nsi muno eno gwayagala okuwummulako naddala mikwano gyange nga basaalongo mwabaagala okutuulako mu bifo bwe musomera ebitabo ne muwujjaalako awatali bibaleekaanira nsobola okujja mu kifo kino eno n'onyumirwa obulamu. Genda ku Facebook balina ekibanja kyabwe oba ku website yaabwe eya Riverside Woods Hotel obanoonyerezeeko osobole okujja. Ate naawe akyayagala video zaffe subscribinga ku YouTube channel yaffe ya House of Wisdom Africa oba ku Facebook eya House of Wisdom Africa ne ku bibanja ebirala osobole okweyongerayo n'amagezi ag'okumanya ku nkwata y'essente, kukuuma emirimu, ku mpisa engeri gye tukuzibwamu awaka, emirimu gyaffe engeri n'empisa gye tweyisaamu ku mirimu ew'abakama baffe osobole okukulaakulana, okuvumbula ekirooto kyo ebirooto bye eby'omu maaso, okumanya biki by'olina okukola mu nsi n'okuvumbula ki ky'oli mu nsi byonna obisanga ku pages zaffe eyo eya House of Wisdom Ministries Africa. Mbagaliza ekiseera ekirungi mubeere bulungi Mukama Katonda abatukuumire atakuumira mpeera mweraba.